akasembayo. Saba mwenna mwebaze muto wa Jemba gwe simanyi linnya. Jemba kino ekisamize wadde kiganda kyange kyasobolera mu bintu bya Lubaale. Naye nsaba mwenna muto wa Jemba eyasanze mu ddwaliro e Makindye bamuyitaani Brian noli muto wa matama manene bamulema bitani ani timu ne Brian nsaba abakungu bazimbakubire ku ngalo temunjembera nga mbagambye okuba engalo kubanga abo be balabye mulwana ng'agenda kufa ekisembayo bansanze mu ddwaliro nga nange bajja kubasaba emitwalo 5 esimu yabadde ezikidde nga nange ndi ku cupa nga n'eddagala libagulamu eddagala lya private nga ate banoonya emitwalo 3 okutaasaani. Wano ngenda kwogera mazima kimanyi mwagala nnyo ebintu byakabampaane nga muli kulumba enga luno zigenda babuulira ekituufu. Abaagala mukijjemu abaagala muyombe manyi bannayuganda mwagala nnyo emirambo mwagala nnyo okwefula nti mulumiddwa abafu nga mulwana abadde abonaabona nga temubeererawo. Nebaza Ajaluna Mubiru, nebaza Brian, nebaza Timo abasobodde okunoonya eddagala eritaasa mulwana mu kaseera akakola ki. Ajaluna Kasolo nkoze byogenda obadde wano nga weeyogeza era kinkoze bubi Hassan nkunyingidde nnyo obutaba kaziidalo nga Honorable Minister Aruna Kasolo ali wano ng'ajja wano yeefuula nga bw'abadde mukwano gwa mulwana naye nga mulwana yatuuse ku ssaawa esembayo ng'anoonya emitwalo 5 okugula akadagala kamusitoping okuddukana mu malwaliro gamwe gonna nga gasibyewo nga tegalina kadagala ako gwe nojja ku National Theatre n'ogamba timulwana afudde mukwano gwange oli minisita mulamba Ajaluna Kasolo alwa sagala kuswaza balida wenze nakula naba bintu byakabampaane abakungu bazimu mwenna bali ku National Theatre abatono mulwana we yafiiridde banoonyeza eddagala erimutaasa nga tendebekateka sente weziri kitegeeza eggwanga Uganda lyagwa fu bano baminisita bonna banyumira kujjana nga baleeze obusuuti nga bambadde obutaayi ne mubawa obuzindaalo ne babalimbalimba timbadde mukwano gwa mulwana simanyi bulabulabula naye wano oba n'obusente emitwalo 3 ku 5 tosobola kufuna akadagala kaziyiza muntu kuddukana nga mulwana bwe yafudde naye ng'abadde mukwano gwa minisita akulira microfinance mu ggwanga Honorable Aruna Kasolo akutta akazindaalo kano n'akakwata ng'akankana ne yeefuula nti alumiddwa nnyo okufa kwa mulwana nga tasobodde nakulwanirira mulwana kufuna akadagala kamuziyiza kuddukana kuba mulwana yafudde kuddukana. Mwena Brian waalize saagala kulimba omanyi mwagala nnyo kabampaane era Honorable Minister Kasolo okunyingidde nnyo nga gootuukira pulezidenti w'eggwanga lino Museveni n'otomugamba nti mulwana afudde yakola hiiti esinga gye bayita toka kwa barabara nga simanyi baana baleese kubanga laffe bajje bemukabira mujagamba gye mukozeewo ki manyi abawumba tuutu bangi wano bajagamba abawogana bano mukozeewo ki ffe tukole ki nga naffe tetulina buyinza yayimba toka kwa barabara mukatonda mukulu mulwana afudde mukwano gwa Kasolo nga parliament egenda kuggalawo ekisanja ekisembayo nga tebayisiza kuteeka lya copyright. Honorable Minister n'akwata akazindaalo kano najja wano mu suuti ze ez'ebbeeyi n'agamba nange ekaabye nnyo mbadde nyamba nnyo mulwana bano abasajja banyumirwa nnyo okutuyamba nga tubonaabona nga tubasabiriza 5 bannayuganda tuzuukuka ddi ne tuva mu levu y'okunoonya obuddagala obuddukana ne tuva mu levu y'okunoonya bu copyright ne tugamba nti ffe nga bannayuganda twagala kye bayita service delivery mu malwaliro gaffe. Muli wano mwenna mugenda kusula empewo nga muwoggana mukubira ababaka ba parliament enduulu nebaza Dr. Hilda Maani tagezaako kya copyright wadde emikono misibe simwana wakwawa Nuupu naye agezezza ku kya copyright mulwana agenda kufaana balayira agakatonda mu ggulu akaana ka mulwana teri agenda kasomesa okuleka Aruna Mubiru nga yeekubye mu mutima n'agamba kano kaana kabadde ka muganda wange nayira amazima ga katonda mu ggulu enkya abagenda okukayalira obuzindaalo eruweero obeemuloba gye munaazika mulwana bagenda kuba ba gavumenti ya mwami Museveni bagenda kuba bannabyabufuzi naye nga mulwana bwe yatuuse okufa yanoonyeza emitwalo 5 egigula akadagala kamuziyiza okuddukana nga bali wano mu busuuti batudde nawe ne muddawo ne mubakubira engalo nga bannayuganda baatuloga ffenna oba ffenna tuli bawumba tuutu oba ffenna tuli basiru oba tuli batooletoole naye munaddukana ennyo mujja kwekyawa munoonye eddwaliro eribayamba obutaddukana si bwe kiri kakati bannayuganda mbagamba bwenna okufa kwa mulwana nti Dr. Kizza Besigye abadde amumanyi akoze ogugwe Bobi Wine
akoze ogugwe kwa Bobi Wine ono mugamba nti njagala onyambe. Bobi Wine okuwa akakadde tekakugasa nga mu ddwaliro gy'ogenda okugula eddagala teri kadagala kaziyiza Mulwana kuddukana. Dokita Kiza Besigye ne wanaakuyamba akugye mu mbeera embi gy'olimu tasobola kukuyamba mu Katonda mugonga ne wanaakuwa akakadde oba miliyoni 2 nga togenda kufunayo ddagala mu ddwaliro. Kitegeeza obusirusiru bwaffe bannayuganda bwe tulina osooka okusiba ku nkondo tuvenge okujja ku mirambo gy'Abaganda baffe abafudde tubakolereko amawulire. Bannabyabufuzi abasinga bagala amawulire bino mbyogera biva ku mutima kuba nafuna omukisa Mulwana nali ngenda kwetta bayidawe lwaki njogera bino. Natulako mu luguudo wakati ku ssaawa ya Queen ajaluna mu birwajja kujja ababulira ebigambo bino nze ensi yankuba nenkoowa obulamu netula mu ssaawa ya Queen bweti nempanika emikono Mulwana eyanzija mukuba emotoka obutakola ki obutatomera. Era Mulwana yaŋŋamba nti eno si yenkomerero y'ensi bajjo aluna mu birunjagala gy'owa abantu bano obujulizi. Nempanika emikono neŋŋamba Mulwana kubanga bali baakaawukana ne Misa Kisemakula. Era nyiize nnyo okubanga omusajja gwe bayita Ronald Mayinja simanyi mwolini n'antume Catherine kusaasira abanyenyoza obubina ku maanyi ga Mulwana nga ne mulumbe wano temuliiwo. Misa Kisemakula eke yatodde emitwalo 8 aluna mu biru yabonaabona n'omulambo. Mayinja ogenda kukola lonki y'oku Serena si yamuse sebo nedda Molini aluwa nyiiza nnyo mpuliriza dokita bino njogera biva ku mutima ani mwagala nnyo kabampaani. Ronald Mayinja obudde bukola ki njagala kulaba n'akabina ka Catherine kusaasira kuba tumanyi twava ne Mulwana. Njagala kulaba Ronald Mayinja wano. Misa Kisemakula nkwebaza watodde emitwalo 8. Misa Kisemakula yatodde emitwalo emeka nga Mulwana yakakola ki ajaluna mu biru nkwebaza obaddewo ku ki ne Eagles ekaddeyoko okuleka Seruga bangambye Seruga yeka yali wano Yudamana owolereza naye bangambye Seruga yali wano bawa Catherine kusaasira olulusulamu wakati sagala weefuule nti oli mubaka wa Parliament bamubya ssaawa 3 kusaasira yandibadde asosa no kukabina kubanga Mulwana yatambuzanga music we mu ndongo Seruga. Era Seruga nkwebaza ku lwekyo njawula kusaasira omuyimbi ne Seruga njawula mama kabina ne musajja. Era Seruga mukubira mu ngalo mwenna abakungubazi abali wano. Mama kabina yonna gy'oli omulambo gwa Mulwana omuzimu genda kunonako bw'otojja kumuzika mu kitiibwa kye. Ronald Mayinja bw'otojja kumuzika mu kitiibwa kye. Eagles yonna badolini mutuba bo bali London. Dr. Hudamani wali wano kati kasamalayizinga speech yange kubanga mukoowa amazima mujaga mambookya nkola ki kakati bannayuganda kyembasaba mwenna twejjemu enkwe. Bannayuganda twejjemu enkwe twejjemu obutayamba bantu nga bakyali balamu. Mundo bwakusanga ng'enjala emuluma sebbanga n'agamba nti amuhangulwe muyambe omuwe ekyokola ki. Bajje wajja n'agamba nti abaana bange tebasoma bali waka batudde bayambe bawe ekyokola ki. Bwe ŋŋamba ekigambo bino nti Mulwana sijja kwesoma byenkoze sagala kumpaana Mulwana ow'omuzimu ogundaba tompaana bw'oba manyi nga nina bye nali nkukoledde wummula mirembe. Bwe mba nkwesomerako omufe nga mbonaabona kubanga ku mulambo ogwali wano ogwabebiddewo oguli lasiti nasanga bamaneja babaga nti bajjo yeewaana mbu yapromootinga bebiddeewo simanyi talina kye yali amukoledde newunya neŋŋamba ze natandika ddi okwesiba ku mirambo. Kati bakama baffe mwena abalamu tuyambe abantu nga bakyali balamu. Gerald Kiweewa gowankuza nkwebaza Gerald Kiweewa anyambye edi mulamu kuba twatumyanga bodaboda ne Gerald Kiweewa nakuba nti twayawukanira kimu nti oli musamize nze ndi wa Katonda era nkubuulira enjiri mulumbe wano. Yesu akwagala Katonda muliro ogwokya ba mu bintu by'okwesamuza. Nalire muto wange Jemba alina ebisajja ebifere ali wali aneesibako didi Jemba kumala wagaze mbasamize siri muganda wo kati taata wo twakola naye yeyakuza siri mukwano gwa sitaani. Yesu Kristo gwensiza muliro ogwokya ate kyenazudde bannayuganda basamize bojja n'okwata mu bintu byabe bakunyiigira. Eno feemu y'abantu bonna abali wano tebajja kuwaana ng'omulambo gwe guli mu kabulingo ogwa muganda wange Mulwana. Nebaza Mulwana afudde amanyi Allah. Abasiraamu mwagale Allah, abakatuliki mwagale Katonda, abakristaayo mwagale Katonda, abalokole
mwagale Katonda. Abasamize kino kibagamba temulina kifo mu ggwanga Uganda. Gerald Kiweewa nsiba nkubulira enjiri ate onkongola jajani Makolo Kasangati kati bajajja bamwe simanyi bajajja bajjo linda konsokoleke awo wetuli wenyini nga tonaba okuloga nkuba ya bifulu toddamu kwogera ku nzikiriza za njawulo. Ekyokubiri tujja kusinza Katonda buli muntu mu lulimi lwe. Ekyomukisa bulungi bajjo okulidde mu ngalo zange ewammwe manyiyo entandikwa y'ebintu byonna n'embeera yonna mu Kampala nze nyimanyi Katonda busa. Naye okimanyi bulungi soka ogyokomewo okimanyi bulungi nagaana okusamira era jemba nkisazaamu kino ekitoka mu tulo g'enkuba Abitek ali awo taloganga ku nkuba sinoganga ku nkuba. Balamu mumpulirize, balamu mumpulirize bulungi, mumpulirize temunganga kankuba ku busamize. Balamu yajja soka osirika nkunyonyole twali erugogo ku kivulu kya Bebekulu Kosidiosis. Balamu n'ayambala gomesi n'aloga enkuba yakuba Kosidiosis okumala wiiki. Nze siroganga ku nkuba Yesu Kristo omuliro ogwokya Katonda yasinga era asasaamu ebigambo bya Jemba byatuwayiriza mutwaluka ku nkuba. Jemba kitaawe yamwonoona taata wange yankuza Gerald Kiweewa ofunye akisidenti nga 5 naye Mukama ali mukulaga nti nkunona essaawa yonna ze nina obuyinza bwo. Nze bajjo sisamirangako, siina lubaale, sirogangako era ndi mulumbe lwa muganda wange mulwana. Mumpulirize sirogangako. Towayiriza Ogambye bwe nze ndi muzadde ogambye wenyini ekyomukisa nti ojjukira nti okulidde mu ngalo zange kitegeeza sonjogeza bingi nze mmanyi lwaki oli bwoto Kiweewa abakungu basi mwenna bali wano ndayira okwebaka ku baana bange mugamba ndayira bubi sirogangako era ewaffe tewali sabula limu. Nze ndi musajja musabi Yesu Allah Nabbi Muhammad mumuwe ekitiibwa. Kiweewa yandibadde nga yasinga mubayimbi bakadongo kamu amaanyi banakola naye sitaani alina we yamukomya. Ompulira buli kyagamba walukagga ataloga n'abayitako. Mpuliriza byenkugamba walukagga talina wadde empeka ya lubaale. Banaye mumpulirize omutwe gunnuma mumpulirize byembaga nasirika. Walukagga atalogangako Yesu si lubaale muzayise batta soka osirika muzayise batta eyalokoka era ye kabaka w'akadongo kamu. Pawulo kafuna yafanga manyi Katonda ye kabaka w'akadongo ki kakati mwesonyiwa ebintu by'okusamira mwesonyiwa ebintu by'empewo tebaza mukulu waffe Misaki Ssemakulaze wano Gerald Kiweewa nkuwoninga toddamu kupromotinga bintu bya sitaani wano. Tuli mu nnono ya Mukama Katonda ojja kufa bubi era bw'olifa obubi nze siri kuziika nkoze ekiramu wano kirabwa bwalifa nga kyali mu busamize ne muganda wange Jemba siri kukola ki siri kuziika njakwogera nno gambayogereyo kakati mbadde mbabuulira njiri kuba Yesu muliro ogwokya alina muliro ogwokya tukkiriza mu Katonda ebintu bya sitaani tebirina makulu. Muganda wange Gerald Kiweewa bisinza ekitabo nzijja ngenda bawaayo $10,000 kaashi kati museka ki kati mwabasika muwaddeyo mmeka. Nze lwaki todde soko osirike nze mbaddeho sirika gwe ogwo omuto omunene gw'oleega mulwana afudde tomanyi kyaliko. Nze mulwana nafa muwadde ebintu bye mu bulamu. Mulekerangaawo mumpulirize mulekeraawo okujja ku mirambo nga kino ne mwefula timutodde obukadde Haruna minisita ki minisita Haruna Kasolo akakadde katodde tekagasa nga tekayamba
mulwana nga mulamu kuba yeebase talina kyakola ki kakati zesanyukira nnyo abitekisi okujja n'akuwa emitwalo 2 nga yabeera mulwana mu mbeera embi kakati mwenna abali wano abasamize bamanyi munyiize mulekeraawo okujja ku nnyimbe nga bawaane tumuwadde amabuga amangi ng'abantu bemuwa amabugo banaku bafudde bali bubi ompulira gwe bitemu jangu zirete wano kashi zirete wano kashi bitemu azirete wano ayiganda zirete wano kashi emugamba azikuwe kati omanyi bagala nnyo okwesudira abantu bakabampaani nze sikyali mulevu ekola mawulire ndi mulevu eyogera ekitundu jangu wano zirete wano akati neweba mulwana milioni 10 ng'afudde talina kyagenda kunsiima kyekituufu ekyo nyoko yali aziyina ngakyali jangu zirete wano bitemu zirete wano genda wali oweeyo waayo wali akati nze mbajogera kuwaayo tetusakola bawuli walebera mbwatu kamingi oyagala abantu bakumanye nze bampita bajo events pulezidenti w'emawembe mbale simanyi ti pulezidenti w'emawembe akati benayo nondenyo kaziiraalo kamalirize tuwerekere muganda waffe enja bamuziikawa bamuziika Luweero mwena abakungu bazitugende Luweero mwenna mwebereremu tukyawe gavumenti eno embi etabaga